Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliza bye bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. General Muhoozi David, General David avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'ebikulu ebyagenze maaso naddala ebyalabikibwako mu Kawempe North mu by-elections ng'ekibiina kino ekya National Unity Platform ssaako n'abawagizi baakyo bagenda mu maaso n'okuba nga banoonya akalulu k'omubaka waabwe agenda okukulembera mu constituency Flaga bearer waabwe. Agamba nti nze nakimanya bino bijja kubeerawo. General David watu waagambye agambye nti nno nabimanya bino ebyokudeployinga abajeti otandika okukuba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu, abawagizi ba National Unity Platform. Oli ku UG Updates TV kosinzira oba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe ayagala otweyungako n'agambye kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga ogenda mu maaso n'otweyungako. Mmwe abali mu diaspora mbalo tumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano, nammwe abali mu ggandalo lya weekend abalitandise dda mwenna mbaagaliza kisinga. Uganda Chief of Defence Force General David Muhoozi finally avuddeyo n'ayogera ku ebyo ku operatives ezagenda mu maaso eza Anti-Terrorism Task Force ku bawagizi ba National Unity Platform. Era agenda maaso n'okubanenya ku bikolwa ebyabaawo okubanga bagenda maaso n'okwansalutinga National Unity Platform supporters mu kitundu ekya Kawempe nga bagenda maaso n'okuba kampeyini zaabwe. Agamba eno shocking incident bikolwa nga bino ebyagenda maaso e Kawempe byalaga abawagizi ba National Unity Platform nkuyanja nga balumizibwa nga bakubwa n'abamu nga bakwatibwa. Era agamba abamu ku bo abalumizibwa ennyo mwe muli munnamawulire wa NBS David Miracle, era yalipootingibwa dda. Ono yakubibwa ng'agezaako kulipootinga information okuva eri ku National Unity Platform Rally ng'agenda mu maaso n'okusindika information eri eggwanga. Agamba nti incidents eno eyataakingibwamu ne budget operative eyagezaako okuteeka ku bannayuganda ebisago eby'amaanyi ssaako n'abamu baddusa mu malwaliro. Wabadde ayogera ku nsonga eno, General Muhoozi David agambye nti era ne yeekuba era ne yeewera nti ng'agamba nti no ebikolwa nga bino mu consequences nga zino ezaavudde mwene embeera. Era n'ayongera amaaso n'okunshuwalinga public nti gavumenti egenda kubanga ekavalinga journalist bannamawulire medical process zonna ezigenda mu maaso ssaako n'abo abalumiziddwa. Agambye nti nkimanyi wajja kubeerawo consequences ku abo abaagenda mu maaso n'okuba nga balumya abantu bano. Era agenze mu maaso n'ayogera ku tension egenze mu maaso n'okuliyetingibwawo eri ebitongole ebikuumaddembe security forces ssaako n'abawagizi b'opposition. Era agamba nti gavumenti epulaninga kusasulira Miracle treatment zonna n'abo ab'opposition leaders abakyali uncovered abatannaba kubanga bakuba ku matu. Wabula ate ye omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogerako bino. Yagambye nti ye yanokoddeyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne administration ye okutagetinga abo bonna bakriticizinga gavumenti. Agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba eno si isolated case. Eno paati ya big plan yaabwe ey'okubanga basirisa omuntu yenna agezaako okubanga alumbagana lugiimu eno.
era agenda maaso n'okuba ng'akola international community okuteekinga note ku bikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku ba opposition figures ne bannamawulire. Okulumbagana kw'abawagizi ba National Unity Platform kwabeerawo nga bagenda maaso n'okukampeininga nga banoonyeza Furagabeera waabwe akalulu ku Kawempe North MP seat eri Council Nalukoola. Era abajulizi bagamba abaalabako nti abakuumaddembe bagenda maaso n'okuteekawo violent ne bakurashinga ba party members ne babakwata ne babasiba abasinga ne bakubibwa na bubi nnyo nga bagezaako batiisatiisa balaga ebigenda okubeerawo mu kalulu ka 2026. Olowooza ebikolwa nga bino nga bigenda mu maaso ku Justic bwa MP ng'olowooza 2026 ki ekigenda okubeerawo? Jangu mu comment section oteekewo endowooza yo. Mbaanirizaako era nga mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.